Okulangirira ebivudde mu kafubo k'okukyusa obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti kwabadde kusuubirwa okukolebwa ku ssaawa 6 ez'emisana, wabula akafubo kawanvuye ne kasoba mu ssaawa nga 3 olw'ensonga ezibadde ziteebereka. Abakulu bwe bavudde mu kafubo kano, abamu ku bakabaddemu obadde omubaka Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ne Muhammad Muwanga Kivumbi beesoze emmotoka ne bafuluma ekitebe ky'ekibiina. Oluvannyuma n'abakiise abalala bavudde wabadde akafubo ate ne beesogga olukiiko olulala olubaddemu abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo. Olukiiko nga luwedde pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu alengeddwako ng'akulembeddemu abalubaddemu ne batandika okusaakaanya erinnya lya Mpuuga ekirowoozeseza ababadde ebweru nti yandiba nga babadde bamuwanzeko eddusu ne bamwongera ekisanja ekijja. Oluvannyuma abakulu bafulumye era ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya n'alangirira abakulembeze abajja abalondeddwa ku bukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo ne baminisita mu gavumenti ey'ekisiikirize. The Minister for Sports, Honourable Godfrey Kayemba-Solo, Information and Anti-Corruption, Honourable Helen Nachimuli, Culture and Performing Arts, the Honourable Ky'akulira, Human Rights, the Honourable Shamim Malende, Member of Parliament for Kampala City, Presidency and Security, the Honourable Zake Francis Butebi, Mityana Municipality, Agriculture, Honourable Asinas Nyakato, Education, the Honourable Joseph Gonzaga Sewungu, Internal Affairs, the Honourable Betty Namboze Bachileke, Works and Transport, the Honourable Mujiche Francis, Kampala Capital City Authority, the Honourable Ronald Nsubuga Balimwezo, Foreign Affairs, the Honourable Muwadanku Nyingi, Land, Housing and Urban Development, the Honourable Lutamaguzi Paul Semakula, Tourism and Industry, the Honourable Nyeko Derrick, Finance, Planning and Economic Development, the Honourable Ibrahim Semujunganda, Justice and Constitutional Affairs, Honourable Jonathan Odul, and the Attorney General, the Honourable Wilfred Niwagaba, Chairperson Public Accounts Committee, the Honourable Muhammad Muwanga Kivumbi, deputized by the Honourable Namuga Goret, our Deputy Chief Whip, who doubles as Minister for Presidency and Security, the Honourable Zake Francis, Chief Opposition Whip, Okao, is the Honourable Nambeshe John Baptist. Commissioner of Parliament will be the Right Honourable Matthias Mpuuga, Nyendo Mukungwe, Masaka City, and the Leader of the Opposition, the Honourable Joel B. Ssenyonyi, Nakawa West. Matthias Mpuuga nsamba ng'abadde akulira Oludda Oluvuganya gavumenti kati alondeddwa ku bwakamisona bwa Paalamenti ekifo ekibaddemu Francis Zaake yeebazizza bonna baakoze nabo okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa ebbanga ery'emyaka 2 n'ekitundu gy'amaze mu kifo kino. Njagala kwebaza bonna be tutambudde nabo, okwebaza mu ngeri enjawulo ekibiina kyaffe ne President abanteekamu obwesige ne ttiimu gye bankwasa okubumbabumba ekibiina ekito ekyali kisaasaanye okijjamu omulamwa n'okubanga ku ssaawa eno kamera z'eggwanga zikitunuulidde. Mpuuga yeeyamye okuwa omukulembeze amuddidde mu Bigere Joel Ssenyonyi obuwagizi bwonna bwe yeetaaga era n'asaba n'ababaka abalala bagenda okukulembera okubeera abawulize gy'ali. Tujjamu obuwagizi, njala kusaba bonna abali okumuwagira abaagala ennyo enkyukakyuka mumuwagire, temumutuma mirimu gitali gije, temummalaamu maanyi nga yeewaayo nga yeefiisa okukola ebyo birina okukolebwa, temumutyoboola nga muyina omumulinyisa, temumuliisa byatalidde kubanga agenda kubanga atambulira ku maggwa buli lunaku. Obuvunaanyizibwa buno si bwa muntu, si bwa buntu, bwa ggwanga lyaffe. Joel Ssenyonyi alondeddwa okukulembera Oludda Oluvuganya gavumenti yeebazizza Mpuuga olw'omukululo gw'alese era ne yeeyama okukola kyonna ekisoboka okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa woofiisi emukwasiddwa. Atukulembedde mu kaseera akazibu nga buli omu alina byamusuubiramu by'alina okukola obaolyawo ne byatasaanidde kukola kubanga tebiri mu doketi ye. Nja kutawaanya nnyo ssebo nga nkwebuuzaako kubanga obadde mu kifo kino obadde mu Paalamenti kati eno ttaamu yo yakusatu nze eno yeesooka, so nja kwebuuzangako nnyo. Pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye buli muntu okwebaza Mpuuga olw'eddimu eddene lyakoze mu kiseera nga yakulira Oludda Oluvuganya gavumenti mu Paalamenti. Weebale nnyo, weebale ddala ku lw'okugumira amayinja n'emiggo ebiseera ebisinga ebitalina kubeera bibyo. Weebale ku lw'okubeera shock absorber yange ebivumo ebyandize gye ndi n'obimira. Weebale nnyo ssebo. Nja kwala okubasaba mwenna buli anaasanga Honourable Mpuuga eyo gye tutali mutuyambe mutwebalizeeko. Bwe musanga mu ekereziya mumwebaze, bwe musanga mu katale oba mu kkubo muyimirize omwebaze
Kyagulanyi asabye Ssenyonyi okumanya olusozi Gambalagala lwayolekedde n'asaba na bonna abakkiriza mu nkyukakyuka okumuwa obuwagizi obwetaagisa asobole okuweereza bannayuganda. Nga bwe tugamba mu ghetto olinnye tokota ate nga y'amagye. Tukusaba obeere mugumu, okyogeddeko nti weeralikidde, kituufu weeralikirire kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Omubaka Joel Ssenyonyi tukuyozayoza okutuuka ku